awo mubudde Uganda mukutte ko mugenze sijaga mate muzeeyo kubanga gwe waito gendangayo wabula ogenzeyo for the first time. Yes. Ekyakumalamu amaanyi kusisinkana ate Emirambo. Kusisinkana bifulukwa bya mayumba na mayumba gajudde Emirambo. Nabwo omwana akaseera ko wawulira tewaludde okutyo kwa manyuga mama tuddeyo. Kati basoka kikkiriza. Kati nze ngamanyi nti okusiramuka basaba sente. Oyina sente z'osasula osiramuke. Kati nga nzira omuntu mudza kubali ne mugambo wanjagala ombuli njagala kusiramuka naye basasula meka. Era basasula nze ntwala gye basasula. Nga mu butuufu abakubaawo sente ze basasula zonna naleredde zino nyanzi sasula naye nsiramuke. Lwaki njagala ntole salamu bagiddemu. Nga tebasise mukulizo. Bwatyo Allah waisiza awo n'ensiramuka. Jukira nsiramuse naye nkyabeera waka. Mbeera nesenga mbeera waka wansenga ndi mwana mukirisitu mukatuliki. Kyakifuna mubuzibu obankenyera. Ate wenkuleetedde kyenkuleetera. Ne baawo olwo tuli awo bankuwa ndi mwana waka. Allah akbar. Nvudde ku mulimu kiro ntuuka ewaka namala wiiki ga nsiramuse naye nga mbiwekweka saagala babitegere kuba obukambwe nali mbumanyi nze kulwo nengenda nga bukyali yajakere yagolokosa neyonka saawa 3:30 ez'ekiro yagolokosa n'omwana ayonka fenna ne tutula mu ddiiro fenna nga bw'owulira abantu bewaka nagamba njagala kutegeera ani nannyini maka gano. Era wano abakulembe abanannyini maka tuli bameka. Senga tegamukalira ku maaso nagamba leero kyabaddewo sikitegedde kiki kino leero nkoze ntya. Nalowooza oba oluusi waliwo omusajja gwe baale yaze mu maka nga kyavaamu ddamu n'amugamba nti ate omulala yaniye gwe n'amugamba si yenze ate saagala gwonziremu. Kati kyavaakiwanaga karangwa ani nannyini maka gano nenkitegeera nti nze tageti. Nemugamba naye nga nali nakitegedde dda lwaki akoze kuba yandabye. Nemugamba yenze mukama wange. Nemugamba yegwe mukama wange taata waffe gwe mugwe nannyini maka ataani omulala. Nagamba kirabika waliwo omulala konza ate nagamba ye kati kirabika nze naawe twenkana mu maka gano. Mukuliko eyo mukuumulamuko ate tukumyewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri. Mwebale kutufollowinga, mwebale kutwagala, mwebale kutukirizaamu. Naffe tubaagala nnyo. Awo mubudde Uganda mukutte ko mugenze sijagamba nti muzeeyo kubanga gwe waito gendangayo wabula ogenzeyo for the first time. Yes. Ekyakumalamu amaanyi kusisinkana ate Emirambo. Kusisinkana bifulukwa bya mayumba na mayumba gajudde Emirambo. Nabwo omwana akaseera ko wawulira tewaludde okutyo kwa manyuga mama tuddeyo. Kati atawonze okugenda ate saagenda na maama. Olaba twalina ente. Kati ente basooka ne basindikayo nze. Oli myaka emekaawo? Kuba nali mu myaka 18 17. Kati nze ate nze nali omuvubuka asigadde ewaka. Abasigadde bonna bakulu bange nga bayingira amagye bagenda e Rwanda basirikale. Bagati nze nali nasigala ewaka. Kati kiseera kino nenkwata ekitundu ky'ente ze twalina kyabanga kukola survey. Ngenda olabe Rwanda wali watya tusobola okulundirayo ente ezaffe oba nedda. Kati kinadda n'abalala bajja kujja luvannyuma. Kati nze nasooka ogenda ngamba mu nnyumba ya maama ne taata ewaffe. So families endala nabo bali bataata abato eri abamu abaali batusookera okugenda kuba tetwali mu bitundu bimu. Naye gye baali nejja nange gye nagenda twali tetuneeraba nali simanyi oba gye bali najja kitegeera luvannyuma.
ali muhimu ntuukayo nze nagenda leete maama maama n'abalala baali basigadde ewaka bo ne basigala e Uganda nze ne ŋŋenda n'ente twagenda n'abamu bamuliraanwa kale temugenda mutya ente twazitikka mukozesa ki twazitikka emmotoka twazitikka loole nti abamu bazitikkanga emmotoka abalala bazigobanga n'ebigere ne bamala emyezi nga bali mu kkubo nga bagobera ne bayingira naye kati ffe twatikka babanga bagira awo kuyingira ku boda kyabanga kitya wali olina okuba nga olina ebikwogerako oba wayingiranga buyingizi freely wayingira kuva Uganda ng'oyingira Rwanda byabanga freely kubanga ensi yali yakakwatibwa ate nga bano abaddeyo babamanyi nti bano Banyarwanda badde ewaka ate n'ekirala nti n'abali e Uganda baali bakola nnyo bizinensi kubanga ensi kati ensi mpya kati waliwo ebyetaagibwa wano n'abaliyo nga tebiriyo kubanga olwedde ensi bamaze ogisa ebaddemu olutalo ebintu byayonooneka byakuzimba bujja kati nga abantu balina okubeera nga gavumenti zombi tezijja kuteekawo mateeka gagaana makakali nnyo gagaana muntu kuyingira kati abantu bayingiranga nga bwe baagala ne bafuluma nga bwe baagala ali muhimu nze nenzija nente nenzija nentuukira kumpi ne boda we waali ensiko mwalundira ente naye ng'olwo awo wetulundira ente wali ekintu kye bayita empologoma ng'enso yani tuli mu ttale eririmu ensolo nga tuli mu ttale bulamu bwali nabwo buwanvu kati nembeera awo nga nempulira nga ne Rwanda entamye saagala njagala kuddayo Uganda njagala kweddirayo Uganda kati ekiseera kituuka ente olw'okuba nti awali twali tuyingidde waali wapya ente ne zigenda zigwamu ekirwadde kati ensolo ezo engundi tezabayisa bubi tezabatwasibanga wasiibanga olunze n'osula ng'oyimiridde ng'okuuma ente empologoma zineme zirya kati nga gwe ng'omuntu tutya empologoma tesobola okujja okwatakinga n'ekulya omulaala ebyo tabitya empologoma eyaddala twalwananga nazo ne mulwana nazo ne muzitta olwo mwabeeranga bameka anti kati mwabeeranga mwayinanga okubeera okumpi nga mweriraanye nga muli bangi mubeeranga mulinga 8 10 like bwe mutyo kati obulamu ne buwanvuwa nabe nga tebalinaye kati eteza zaffe ne zigenda zigwamu ekirwadde ne zifa ente zonna zinalinda ese zonna ne zifa kati mbana nemeka kati ng'oli awo nga siyina na ssente mpulira Rwanda entamye sijima wendi kyali ku boda sinaba na kuyingira eyo mu kibuga olakasira kungo kusoma okola otya ate waliwo okusoma kusoma byali byavo ebyo ekibayita kusoma ekyo kyali kyagira ng'okulunda gwe mulimo n'okuviira ddala ne Uganda nali sikyasoma kuba abaganda bange bwe baamala okugenda mu lutalo kyasigala nti wakati wakyali muntu mukulu okujjako nze kati nze nina okukwata obuvunaanyizibwa bw'ewaka kumanya nte ziri zitya abaana kati nga okusoma ne kuyimirira nga bato bange bwe baali basoma kati weviira nokwata ekkubo nenkola ki netugenda ali muhimu ente bwe zaamala okufa nendaba nga sirina kyakkola kati mu bakulu bange baali basirikale naye nga simanyi basirikale tomanya oba wabaafa oba gye bali kati netandika kunoonya ate kati ngeri ki gye nsobola kuva mu ttale eryo kati awo nentuuka awo nembuuza omu ku bakulu bange waali ate musirikale mukulu temusobola okuntwala
n'engenda ne banoonyeza transport nga bwe nkugambye nti abantu baleetanga ebintu ne babisuubuza gundi ne bazaayo ebirala byenaasuubuza wali kati transport yabanga wabwerere kubanga wabangawo road blocks nga transport wabwerere kati bayimiriza abasirikale nga bayimiriza emmotoka nga bateekamu abantu bagamba ono omutwala ekigali kati wentyo bwe navaawo mutale ne banfunira emmotoka nengenda nensisinkana oyo mukulu wange nankimiriza naŋŋamba nambuuza wajja ddi zimaze okufa yadde n'emu nambuuza wajja otya bamaama baliwa bakadde ne mubuulira mugamba nze najja nzekka bamaama bakyaliyo nebyago sebbanga libera olinaye takimanyiiko yali takimanyi nga nange simujjaawa esimu zize juzi mwe muzireese emyaka gyamu kati awo wenzirira mu bulamu kati oyo kuddamu okubeera ng'omuntu ali mu bantu naŋŋamba naye waliwo bamuzeeyi abalala banko baffe bajja bali sayidi egindi kati nembeerako awo ndowooza nga wiiki nantwala eri bamuzeeyi baali bajja kati bwentidda mubulamu kati obulamu buddamu awo abantu batandika kati owulira ensi eyakava mu lutalo kusooka ku bintu mu 97 96 amasomero gatandika mpolampola ga gavumenti gatandika okuggulwawo amasomero ga gavumenti awo tuddamuuko ku ssomero ku masomero naye gyogenda okusoma ogenda kusoma Lufalansa nga omanyi wasoma mu Uganda Kenya olwokuba bakolonizingibwa gundi ba British kusoma Oluzungu kati abantu bonna bagendera ku nnimi okusinzira ku nsi ez'abakolonizinga kati abo bafa Abarundi Abanyarwanda Abakongo Abasenego abo gundi eyo Central Africa yonna bwete abo bona gundi y'Abafaransa abasinga obungi okujjako Ghana ndowooza ne Ghana ne Nigeria kati amasomero gatandika ne tuddamuuko ku ssomero tudda mu ssomero ne soma owulirako kati awo ga bwereere gavumenti ge gaguddwawo kati nensira natandikira mu siniya 1 Olufalansa nga lukambwe nga muyina okudda wansi tokulaba Olufalansa ate nzire wansi ate okuze myaka ojiwulire gye emyaka bano abaana booli mu kusoma nabo bato tobajjaamu baana bato ekisajja kikulu oli okoma eri ekintu nenkita amba kati kangende nnoonya obulamu awo nentandika ate genda kunoonya ssente nenyingira ekibuga wakibuga nalinayo abantu wali mu kibuga waliyo senga ne bbaawe na kati nga muwala waabwe kizibwe kazini waffe nga alina ekifo mu gavumenti afuna akasente nengendayo nga gyembeera ewaka tuka netukola akasente nenkola restaurant kati awo 97 yenjogerako byabadde 96 wenviira amasomero gatandise negavaamu kati 97 nyingira ekibuga
ndiawo mugwa nembera ne 97 nampa sente omwanyi oyo kizibwe kazino nge kazi sister nampa sente kolawo restaurant ye boominga kati awo wenva okusiramuka mu restaurant awo wenali bakasitoma abajja okulya emmere benyinza okugamba nti be batandikirako ensonga yange ey'okusiramuka nga omupasita omulala musiraamu nga bajja okunywa caayi kati bajja okunywa caayi naye bajja bali ku mboozi zaabwe za ddiini nga bamikwano bali bamikwano simanyaawo nga balabika bali bamanyiganye naye nga bo bajja boogera yesu si katonda yesu katonda bwokkiriza yesu ojja kuba nga bw'omanyi abalokola ate mulokole oli kati nze awo emabegako kuddako emabegako katono before nali simanyi basiraamu naye natuuka bw'okula otegeera waliwo twali kati bwe nagenda e Masaka we nategeerera abasiraamu n'eddiini y'obusiraamu gye nagendera okusoma e Naluzaale we ntegeerera abasiraamu kati mbategeera ntya essomero ekatooke gye nali nsomera linagugale natandikiramu lyali ssomero ly'abasiraamu nannyini lyo yali musiraamu Katooke primary school nannyini lyo yali musiraamu kati ng'abaana abasiraamu bwe bituuka ssaawa nnyaffe tugenda mu break kati ng'abaana ate abasiraamu balina okudda mu kilaasi baddeyo okusoma Qur'ani kati bajja okuntamya obusiraamu n'ekikwatagana obusiraamu abasomesa abaasomesanga abaana abo nga bakuba abaana b'abantu embooko ng'alinga akuba ensolo si muntu nakuba omwana w'omuntu mu mutwe embooko n'esensebuka naye nga kyali mu kusomesa ddiini asomesa Qur'an omwana atakutte ekimukubya atakutte oba asomye bubi ennyukuta oba akoze n'obukyawa n'enkyawa kye bayita nga katiro ddiini ki eba ddiini kyene ntemu bweti nga tosonga waliwo omuvubuka nga mukuluko naye nga mukwano gwange kuba ye yali asoma obula nali mupi wano ye yali mupi 3 naye yali mukulu era gwe nabbulamu erinnya lyange erya Abdul Wahab kubanga bino abaana bye bakolanga poemu yali muvubuka ng'asesa kati nga bamuyita Wahabu kati ye nga yeyita Wahabu bamuyitanga Abdul Wahabu bansereko naye nga yeyita Wahabu Musenza alanda kati kyali kivubuka nga kisesa nga kyaga kikwano kyange ne mukyawa olw'ebyo kati omusomesa n'abanga akola kati bajja okunnyongerera okuddamu okubakyawa banzitira embwa twalina naye n'embwa nga mukwano gwange nga bagiyita zikusooka naye nga mbwa etegeera nga njigamba nga bwe nnyinza okugamba omuntu ng'entegeera bulungi ewulira bulungi kyenyigamba kola kino nga kyekola naye yali mbwa nga nnene ate nga kati abaana abasiraamu ne bagiwa obutwa kati totale nempulira ng'ekigambo kye bayita nange simanyi saamanya nga mpozi ng'ozeewaka oba nojja n'ogitawaanya ng'eri mu nte erunze yabanga ejja kukulwanyisa kuba yabanga emanyi nze kubba nga togirumbye nga yalina buzibu n'abantu yo just kasita wagiwanga omulimu n'ogigamba nti beera wali kuuma ente ezo ng'erina kukuuma ente ezo kati weerimba ojje nga tekumanyi lwe mugenda okwesanga kati ne bagiwa obutwa
nikindetera okukyawa ekintu kye bayita kati totale abasiraamu saagala kumanya n'obusiraamu saagala kumanya era katale waliwo omuvubuka bamuyita Sula yali muvubuka by then naye kati musajja mukulu yabeeranga waka namugamba yatandikanga emboozi z'obusiraamu namugamba muganda nkubuulire bwe tubanga twogera ebintu ebirala naye kikwatagana n'obusiraamu ezo emboozi toddangamu n'okuzinyumiza saagala kumanya beera musiraamu wo nange ndi mulokole bw'oliwulira nga nkugambye loko naawe mbulira obusiraamu naye saagala kumanya busiraamu ali muhimu abasajja abo bajja basanga ndi mu kaunta ne bayingira ne batandika kunyumya nga bye banyumya omusiraamu akootinga Bible nga Bible eyogera busiraamu ate pasita talina byazaako nengezaako okujja ebirowoozo byange kwabo kuba nali ngoberera byeboogera naye nga saagala balaga omutima guŋŋamba abasiraamu balogo alabika bulogo bwabwe kusindikira lwaki owulira nga ayogera ebituufu ali muhimu byatambula ne bavaawo ne bagenda ne basasula ne bakwata ekkubo ne bagenda naye layini ziri omusiraamu ze yali agaba ezoogera Yesu si Katonda era n'aleeta n'akootinga verse mu Bible Yesu agamba ndi bw'ati ngenda nazigenze nziwandiika awantu natuuka ewaka kye nasookerako Bible yange nabanga nayo kakadde nkalina nga mbikkula lwanyini nga nzesa nanzigalawo ngamba bino kati kivaawo okusiramuka tewaayita wiiki nga sisiramusi najjirwa okwagala ekigambo salaamu okugamba nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh awo wewaasibukaawo nempulira nga njagadde ekigambo salaamu nenkyagala olwagala nange lwesisobola nakati lwesisobola simanyi nakyo kitegeeza no simanyi meaning just nakyagala ng'ekyo ekigambo kyokka kubanga musajja yakigamba yamuleetera verse mu Bible ng'ekyogera Yesu ng'akisomesa abantu bwe mubanga muyingira mu nnyumba yonna mugambanga nti emirembe gya Mukama gibeeranga mu nnyumba eno bwe babangamu abantu b'emirembe emirembe gijja kubeera mu bo bwe ginaaba tebaliimu emirembe gyabwe gijja kuddira kati nawulira nga ekigambo salaamu nkyagadde nikona namala ennaku ezi nga seebaka olwokusatu lwe nasiramukirako ng'abavubuka mikwano gyange bagamba batolera sala kati nekisiramula bakeera genda gamba bwe basisinkana batolera salaamu nga bangamba abamu nga bansekerera abalala nga bangamba waalaikum Kristo abalala nampulira obusungu awulira nga banza waalaikum Kristo abalala nga bansekerera gamba Joni kiki ali muhimu nembagamba njagala kusiramuka kati tebasooka kikkiriza kati nze nga manyi nti okusiramuka basaba sente olina sente zosasula osiramuke kati nga nzira omuntu mudza ku bbali ne mugamba wanjagala ombuli njagala kusiramuka naye basasula mmeka era basasula ani nze ntwala gye basasula nga mu butuufu abakubaawo sente ze basasula zonna naleredde zinoonya nzisasule naye nsiramuke lwaki njagala ntoole essalaamu bagiddemu nga tebasise mukulizo bw'atyo Allah waayisiza awo n'ensiramuka jjukira nsiramuse naye nkyabeera waka mbeera ne mbeera waka wansenga ndi mwana mukirisitu mukatuliki ate kyenkuleetera ne bbaawo olwo tuli awo bankuwa ndi mwana waka Allahu akbar nvudde ku mulimu kiro ntuuka ewaka namala wiiki nga nsiramuse naye nga mbiwekweka
sagala babitegere kuba obukambwe nali mbumanyi ku musiraamu kati Allah byakola ngenda okusaala asuli nfuna ndaba akakofiira nga kalungi nekateka ku mutwe ne kanfiitinga kati bwe kanfiitinga nenkasasula nenerabira okajja ku mutwe mba kusaala asuli nenerabira okajja ku mutwe nenyingira mu restaurant nga nkalina era muzeeyi olwaviiri yasooka n'aseka ng'amanyi ndi muki mu kusaga kabake nakeeyaziseewa muntu yakampadde leero oli haji konze munnange ndi haji nasooka akibaga amanyi kusaga kati aba aliyo ningamba naye obwedde kyawedde akitegedde kinsira magalide we yatuuka nenfuluma nenyenda nensaala nenkoma nagamba oyakitegerera nti nasiramusi kati nze kulwo nenyenda nga bukyalina yajjakere yagolokosa neyonka saawa 3:30 ezekiro yagolokosa n'omwana ayonka fenna netutuula mu ddiiro fenna nga bwowulira abantu bewaka nagamba njagala kutegeera ani nannyini maka gano era wano abakuleme abanannyini maka tuli bameka senga tegamukalira ku maaso nagamba leero kyabaddewo sikitegedde kiki kino leero nkoze ntya nalowooza oba oluusi waliwo omusajja gwe baale yaze mu maka nga kyavaamu ddamu n'amugamba nti ate omulala yaniye gwe n'amugamba si yenze ate saagala gwonziremu kati kyava kibanaga karangwa ani nannyini maka gano nekitegeera nti nze tageti nemugamba naye nga nali nakitegedde dda lwaki akoze kuba yandabye nemugamba yenze mukama wange nemugamba yegwe mukama wagwe taata waffe gwe mugwe nannyini maka ataani omulala nagamba kirabika waliwo omulala konza nagamba ye kati kirabika nze naawe twenkana mu maka gano konza ate lwaki muzeeyi nagamba osobola otya okugamba kwegamba gwenza okulaba nga ffe abazadde abakuzaala nga tuli mukaniro olutabe tetutegeera tetulina amakulu era tetwabula tukuzadde tukuleze laba wootuuse kati olulabye nga tetukyalina mugaso n'osalawo gamba ogenda okubeera omuswayiri yatabayita abasiraamu yagenda nti agenda kubeera muswayiri yani omuswayiri babakwata ng'abantu abalimba basiraamu bantu balimba abantu babbibi ebintu ng'ebyo nemugamba kituufu muzeeyi nasiramuka naye tekitegeeza nti nze nannyini maka amananyini maka yegwe muzeeyi nagamba oba okikakasa nga okimanyi bulungi nti nze nannyini maka wano nga nze nannyini maka gano ng'okikakasa bulungi njagala osituke kati ku ssaawa eno saagala kuddamu kulaba mu maka gano mubufunze ng'ogobeddwa onnyo n'ama lwa busiraamu era nafulumamu ekire tokwata ku kikopo yadde sowaani tobaako kintu kyokwata jjukira baali tebannajjula nti tulye tobaako kwata saati yo mpale yo tambula ekiro kyokka nga siina gwemanyi siina gyendaga siina nentoba neŋŋamba awo entandikira obulamu kati ne bukalubamu awo bewanvu sisobola bikubuulira nenfuluma ekiro ekyo saasulawo era natambula omuzikiti gwali walako nentambulira nentera ogendayo okusaala wemwabanga saagenze mu tawuni neŋŋendayo eyo omuadhini gwe nasanga awo nemunnyonnyolamu nagamba oke tewali buzibu nanzigulirawo nagamba weebakaawo nebaka muzikiti namalamu nebaka muzikiti ndowooza ennaku zaalinga 4 newajjawo omuzira kisa omusiraamu nantwala wasula yali muvubuka netubeera naye tukekiseera nga naye kusasula nekugaana nagenda mu kyalo nanga munange kakati byebyo nange kati nzizeeyo komyawo obulamu ne buwanvu ali muhimu gwe nti bwensiramuka
Kukwe kusiramuka kwange asiramukange ennaku z'omwezi 21 ogwokubiri tolwerabira sisobola kwerabira lunaku kati ofuse omusiraamu mukukutivu to an extent nti wakkiriza n'okuva ewaka kuba nsubira singa weetonda n'ogamba nti nedda nze mukatoliki wali okkirizibwa byangoberera kuwadde katono byangobe kuba kati bukyamala okugira bwekito ekintu na muzeeyi n'akijanjawaza n'akituusiza ddala ne ku bantu abagulu kati mukulu wange oyo mukulu wange gwe nkugamba wa musirikale oyo mukulu kati jeno naye by then yali kano ne babimutuusaako yansiba ennaku ezi mukomera tebampa mmere yekinsibizaga nti nve mu busiraamu n'ogaana okwatula ne mugamba sisobola kuva ku busiraamu terunza kuyita mu bulamu bwonna obwo nga bwekyali mpaka ku ssaawa y'olwaleero naye omaze okusiramuka naawe otandise okusomesa abantu eddiini y'obuyisiraamu bw'oddako emabega eri abasomesa kati awo omaze okufuuka omusiraamu mukukutivu ne laavu gye walina yonna ne byewetamu byonna bye tagenda ate kuyitamu otandise naawe okusomesa abantu eddiini ey'obuyisiraamu nga tuzzeeko mabega eri mu ssomero abasomesa bano abakukyayisa obusiraamu nga bakuba abaana lw'eddiini ssaawa eno gwe tosobola kikubira mwana singa obeera nga omulaba omusomesa eddiini n'akiteekamu omuzannyo kirungi okusoma kirungi era omusiraamu atamanyi ddiini omusiraamu atafuddeeyo kusoma ddiini ali mu buzibu abeera mu buzibu bungi kubanga nti naye kennyini byali tabimanyi byali tabibeera bwenatandika okusoma eddiini najja okukitegeera nti abo abasomesa abakubanga abaana babakubanga lwabo bo bennyini lwa butamanya babakubanga mu nsobi ne baleetera abaana okukyawa eddiini bo nga bamanyi nti bali mu kwagaza abaana ddiini kumbe bagibakyayisa olaba nze nakyawa kikyamu eddiini egaana okubonereza omuntu mu ngeri eyo Sheikh nga tunakutuukako eno kuba kati essaawa eno olina ekitiibwa kya haji ba alhaji tujja kumanyako alhaji aliwa haji aliwa naye nga tunakutuukako awo ebyo byonna obaze okubiyitamu already byonna byali wali Uganda nali Rwanda wali Rwanda ebyo byonna omaze okubiyitamu ssaawa eno toli Rwanda oba toli Uganda oli waneeno nga sinatuuka ekibuzo kyange kibeere kikino wammanga abasiraamu abamu bw'abanga omuntu nga si musiraamu nga mikwano gyo bwe gyatera kugamba watulanga salaamu ne baseka ne batagiddamu oli musiraamu ayize eddiini alisomye obukukutivu singa omuntu atali musiraamu akutolera salaamu olina ogiddamu oba tolina giddamu ogiddamu obutuufu bwayo oba nawe obaako ne wookoma ogiddamu ng'omubaka salama bwe yatuyigiriza omubaka salama yagamba nti omuntu atali musiraamu singa akutoolera salaamu n'owulira nga bw'agitodde bw'ogimuddamu yani bw'akugamba nti assalaamu alaikum wa rahmatullah omugamba nti wa alaikum kubanga salaamu kitegeeza mirembe kati bw'aba atodde salaamu bajjanga abantu eri omubaka Muhammad sallam abamu nga bakola ebintu like mbiyite nti anga okumuzanyisa esiza okusoomooza nga bakola esiza bamuzanyisa ebintu byakumusoomooza assalamu alaikum salamu alaikum ekigambo salamu alaikum kitegeeza nti endwadde zibeere ku ggwe kati nga abaddamu nti wa alaikum kyekyo kyonjagaliza naawe kibeere ku ggwe kati bw'ogamba nti assalamu alaikum ng'emirembe ogitegeeza
nga bwe bulungi naawe gikuddire emirembe gikuddire kati eyo yenziramu gyoddamu omuntu akutoledde salaamu nga si musiraamu wa alaikum omuntu atali musiraamu akkirizibwa okukwata ku Qur'an kyabulabe oba kuba agikwata kuba yetagimanyi naye ate omusiraamu tokkirizibwa gikwata nga toli mutukuvu oli atali musiraamu takimanyi ayinza ogikwata nga agamba nti kikino ekitabo kyamu kwako nange nabadde awo nakola ki nensanga ekitabo kyamu oba kyekyo kolowaani bwe kityo eyo nanga tuvuddeyo ofuna otya olumwenda kuba kati saawa eno oli wano mu UAE era nga oli musomesa mulanda oba otya e Rwanda n'otuuka wano era twagala tumanye ku mboozi eyo n'okutuuka okuba nti olina ekitiibwa kya haji ba alhaji era ojja kutunyonyoleramu haji yaliwa alhaji yaliwa kuba nange mbiwulira bibiri ekisookera ddala alhaji si kitiibwa era ekyo si kitiibwa eyo si gundi yange si tayito yange mpozi sheekhe kyekitiibwa ye tayito sheekhe ebeera tayito ama haji kitegeeza omuntu eyakyadde e Makka yagenze ku umra yagenze ku hijja yakyadde e Makka yakyadde wali eryo linnya lya mugenyi yakyadde wali awo walifunira era walireka lwakuba nti abantu mu Afrika bakitwala ng'ekyo tayito nti kintu kikulemerako gwe n'ojja nakyo anti ffe tuli abagamba nti bw'otuukayo oyitibwa haji bw'oddayo omundi ogusuba mugumu oze omundi ogwokubiri obeera alhaji kubanga oba ogenzeeyo omundi ogusuuka mugumu oba ovudde ku bwa haji ng'olinnye eddaala kiri kye twagambye nti abantu bali mu busiraamu nga tebabumanyi bali mu busiraamu nga tebabumanyi ate kyabulabe abantu abasiraamu abasinga tebakimanyi naye nga kyabulabe nti kituuka ekiseera ne kikujja mu ddiini n'oba nga tokyali musiraamu gwe ng'osaala naye nga toli kati ekikujja mu busiraamu kisookera ddala lwaki kiwa ovudde mu busiraamu kubanga okumanya kyatteeka olina okunoonya okumanya nyaba mututeekamu amalala olina okumanya okusaala olina okumanya eswala kyeki olina okumanya biki ebigyonoona seeka si agenda okukusaalira yes olina okumanya omukyala ayambala atya abeera atya atukula atya ekyo kyatteeka olina okubeera teri agenda kikumanyira teri gwagenda kumanyira nti kati obutafaayo kukitegeera kikujja mu ddiini kubanga olida kusinza ate tomanyi bw'osinza kati ate olwo n'osinza biki kati abantu bava mu kudda nekyovola kati beeyongera kati kyekireeta ebyo omuntu tamanyi ekigambo haji kitegeeza ki hajati kitegeeza ki singa akimanya kiringa omuntu okubanga ava agenze okusala abantu abasiraamu basala emirundi 5 mu lunaku sibo kiri kati buli lwova okusala bakuyite fajiri nti ovudde mu muzikiti bakuyite fajiri kuba ova kusala solati subuhi oba solati fajiri bw'onoovayo dhuhuri era bakuyite dhuhuri kati kyekimu kyekyo bw'aba agenze hijja bamuyita haji kubanga mugenyi waawa azze kukola hijja oyo haji azaawo okukola hijja mugenyi w'e Makka linnya likola wali linnya likola wali era we lisigala gaseka sikyagenze hijja sikyagenze gundi kuba bulijjo nze mmanyi kibala kisinga era kyekyo obutamanya ddiini kubanga abantu abasinga twagala okugenda okufuna taito eyo tugiyita taito kasita ogendayo nofuna erya hajati era abantu twagala okugendayo okufuna obuhajati haji eyo nayo kati ekyo nakyo kireeta ensobi okirabe ekyenkugambye nti obutamanya bukujja mu ddiini kubanga bukwonoonera okusinza ogenda okukola hijja ibaada
kusinza bweraba omuntu awezezza ayina obusobozi obwogenda okukola hijja n'atagikola aba amenye empagi ey'okutaano ey'obusiraamu kitegeeza ateekeddwa okukola hijja obanga olina obusobozi kikatako kiteeka olina okugikola bw'oba togikoze Allah agenda kukubonereza kuba tolina kyogenda mulimba akumanyi in and out yamanye sente gye yakuwa yamanye obulamu bwo bwabutotambula amanye obusobozi bw'olina ate ye yakuteekako etteeka eryo kati bw'otagenda agenda bikubanja obusiraamu wabumenya owulidde kati waliwo okubumenya nga wabukoze waliwo okumenya ibaada nga wakoze nga yennyini wagikoze wagenze hijja ku ssente ezo ku busobozi naye hijja n'ogyonoona neetaba na mugaso neetabaliwa wabula n'olabika nga oli muloosi di okugenda nga mu nniyayo okutereeza nniyayo genda e Makka nti oyagala tayito ngende nange bampite haaji nange bampite haaji nga ng'olwo hijja efudde eyo si hijja gy'okoze kati otawaanidde ekyokugendayo ng'oledde ekintu wakyonoonedde ate bwangu siraamu bwangu anti kati ekyo kyekizibu mu busiraamu abantu balina ekintu kye batamanyi ate nga kiteekeddwa kyekintu ekiruma nti mu busiraamu tokkirizibwa kukola nga tomanyi Allah tasobola kukulagira kukola nga tonnamanya sooka omanye kyogenda okukola okitegeere engeri yakyo n'engeri gye kikolebwamu then olyoka okole bw'oba tonnamanya kintu ekyo tokola sindako kitegeeza nti obusiraamu eddiini y'obusiraamu etambula na kumanya funye bulungi nkufunye bulungi kati wano ate taito ya Sheikh yevaawa yeri luddawa naam taito ya Sheikh yakusoma esinziira ku bitabo kasita asoma n'amanya n'ategeera nannyonnyoka n'afuna irimu ekakasa nti ddala ono Sheikh era nayo erimu era nayo bagijanjawaza yani ekitiibwa kya Sheikh bakimalamu ensa buli musiraamu ayitibwa buli eyeetisse eddigulu okuva gyavudde university yonna mwasomedde eddiini n'akwata ne bamuwa eyo shahada ne bamuwa diguli eyo certificate eyo ya diguli emisomo gy'obwa segundi agimaze kati batandikirawo okuyitibwa Sheikh naye nga mu butuufu abatannabeera Sheikh mu makulu ga Sheikh kitegeeza ebintu ebi bibiri ekisookera ddala Sheikh alina kubeera mukulu mu myaka erinnya Sheikh erikola ku muntu omuzeenyi akuze mu myaka okutandikira mu myaka 65 okudda waggulu egyo emyaka omuntu oyo bamuyita Sheikh abeera akuze Sheikh mu ngeri ey'okubiri alina kubeera nga mumanyi wa ddiini nga mukugu mu ddiini kye bayita okukuguka tekitegeeza kufuna kubanga wafunye diguli oba tokuguse eno diguli ze batuwa ze tusoma mu universities ne tuzifuna kubanga okukugulirawo okukugula obwongo onoonye okugulirawo ekkuba ery'okufuna okumanya ery'okukuguka liba kkubo lyakukola ki lyakukuwa kadde ka kukuguka kati gw'olina okufaayo okuguke bo bakuwadde ekkubo bakumulisiriza bakulaze ekitangaala
awo ofunye ekitangala kakati ekitangala ekyo kikozese kikutuusa okulaba eyo wansi olyoka ofuuke sheekhe kati sheekhe muntu aba mukuukuutivu aba amazo nga wonna akola mulimu ki sheekh akola mulimu ki nga bw'ogamba nti omufaadha abeera mubuulizi of course sheekhe nkugambye sheekhe yayimirira ebintu byonna ebitegeeza eddiini kubanga ensonga zonna ezitegeeza eddiini aba aziyinako okumanya sheekhe ensonga etegeeza eddiini aba ayina kapasite aba agiyinako okumanya kati sheekhe aba muntu munene aba alina okumanya okususse ku ky'abayizi omuntu yena asobola okuwoowa nga si sheekhe okuwoowesa abantu kasita aba nga amanyi okuwoowesa kasita nga baba amanyi amateeka ago kati oba otya e Rwanda n'olinya mu UAE era osoma otya okutuuka ku bukulu buno bwa sheekhe malo siramuka nga bwe nagambye nasiramuka 97 nagaana okubeera omusiraamu asala obusaazi nakoma kubanga nga bwe nagambye nze bwe nabanga nyingidde mu kintu kiyitibwa kusinza nakigendangamu nnyo nakyagalanga nnyo kati bwe namala Allah bwe yamala okundaga nti obusiraamu y'eddiini yenkomeredde yokka entuufu gye yateerawo abantu ekyo kyo nyume bwe batandise n'okukyogera mpulirira ddala nga n'omutima simanyi oba omutima ngukole ntya teriyo ddiini ndala ntuufu teriyo ddiini ntuufu Katonda gye yawa abantu bamusinzizeemu okujjako obusiraamu wava mu bukatoliki n'ogenda mu protestanti wavayo n'ojja nembeera omulokole n'ogenda mu bulokole ekitiga zonna dini waziyitamu bebayita bona again so saawa eno tokyabuzaabuzibwa tewali kyo kati ekintu kati kyenkuga bwe nayingira mu busiraamu saabubeeramu nga bwe nabeera mu bulokole Allah yanzigulirawo katono kenkugambye kali ke batuwa ak'okulingizayo ne bakuwa nti ekkubo lye lino kati olina okwenoonyeza weetakulire simanyi oba kyenjogerako kitegeera nti okuva lwena kennalingizaako n'ensomako so gwe eyeenoonyeza ekigazi nze nina okwenoonyeza nkyanoonya sinnaba kutuuka gyendaga nakati nkyanoonya ndi muyizi ndi mwana wa ssomero nkyasoma owulira bulungi kati ekyo kasitanamala okule we nalabira nti eddiini ebintu bye nnamalamu emyaka 20 mu emeka nali ndi muku omuntu nga ayagala ogenda e Kampala ng'ali Masaka n'omusanga ng'akutta olw'embalala oyo omuntu aba n'atuuka e Kampala kati omuntu yenna atali musiraamu ayagala ggulu atali musiraamu aliwo bambi ayagala ki yeetaaga obwakabaka bwa Katonda obw'omu ggulu ate nga kyatteeka si ekyo kyalina okunoonya kubanga ekyo kiri mu butonde teri agenda kikuza bakikusomezako busomeza kukikubwagwako naye kibaamu nti eriye yakutonda ate kyakwetaagisa kukola ki kusinza kumusinza si bwe kiri kati Katonda eyatonda abantu yabateerawo enkola egi gye balina bonna gye balina okutambuliramu mu ngeri y'okumusinza kubanga omulimu gwe balina okukola guli ogu era bagukolera ani Katonda omu
kati tewali tayina bwetaavu bwa kukwata abana abaganje mu mukolere wano ate mu nedda ng'ate omulimu gwe bakola guliki fenna Katonda yatutera okutandikira ku Adamu na buli n'anajja oluvannyuma lwe eddiini gye balina okusinzizaamu ekkubo ly'amanyi lye yateerawo abantu mu kumusinza amateeka mwe balina okumusinziza Busiraamu. Atali Musiraamu yenna ali mu ddiini ya Kikyupuli. Sitaani omulabe waffe yatukyupulira ebikyupuli n'abituweera erinnya ettuufu. Yakwata erinnya ettuufu n'aliwa ebikyupuli. Kati gwagenda mu kikyupuli tojja kusobola kutegeera. Ojja kufuna okubuzaabuzibwa eno ddiini kitegeeza nkola. Kati n'amala n'akuteeka nti zonna zigenda nedda. Ekyo tekiriyo. Kati nze Allah ansaasira mala okusiramuka. Namala ng'omwaka mulamba. Naye before mwaka wano mu mizikiti mubaamu okusomesa, mubaamu okubuulira, okujjukiza. Ababikola abo be babiyinira okumanya kwe tugambye nti tamanyi tasobola kuyimirira mu maaso nti abeeko kyayogera. Kati Obusiraamu mulina okubuuliriziganya, okujjukiziganya. Kati abo abatubuulira abatusomesa ffe betuyita basheekhe baffe, abasomesa baffe. Kati waaliwo bamaseeka abasomesanga nga tumaze okusaala nga bwasomesa bwanja nnyo abaali basomesa, naye abo abasomesa ababiri bwe bakwatanga omusomo nabeeranga contented nga balinga abali mu nze, nga balinga abaalabye nze ng'ate tebamanyi nange sibamanyi. Nga bw'omanyi nti omuntu bw'obeera mu ddiini akusomesa eddiini omulaba ng'omutuukirivu, kye kintu ekireetera abantu obubuze. Kati kyova olaba nga bapasita bakozesa abagoberezi baabwe bye baagala. Pasita kyayagala kyasobola okukozesa omugoberezi we. Lwaki? Nti yamala dde omukwata obwongo, yamutegeerera. Kati otuuka n'omuteekamu obwesige. Kino teri agenda kinnemba kuba nakibeera. Kituufu. Atuuka n'akukwata n'owulira nga ye mutuukirivu takola kyono, era ye ne Katonda bali bwe bati. Kyanaagamba Katonda, era ensonga lwaki osobola okusitula ebibyo n'obitwala ewa pasita akusabire. Tubiraba. Nga naye gye yasuze tomanyiiyo. Katonda. Kati bwe kityo entegeera eyo nagireeta n'engiyingiza ne mu Busiraamu. Nga manyi nti n'Obusiraamu bwe kityo bwe kiri. Kati nga ndaba bamaseeka bano abayimirira mu maaso ne boogera ebigambo bino, ne batutiisa omuliro mu ngeri eno, ne batulaga obulungi bw'ejjana mu ngeri eno, kitegeeza bo baatuuka dda. Ngamba omugezi y'ayinza okukwana omu ku bano. Kuba bw'onoomukwana naawe ojja kubeera nga ye. Ojja kuba waliwo bingi bye weewaze, naawe ojja kubeera nga ye. Baali baki? Rwanda. Nkugamba ndi Rwanda, nze siramukira Rwanda. Uganda, by the way, Uganda emizikiti gye Uganda sijima. Uganda simanyiyo mizikiti. Ne bamaseeka bemanyi Uganda, abamu be twasoma nabo, abalala abayigidde ku social media. Bemanyi. Naye abo abasinga obungi sibamanyi n'emizikiti gye Uganda sigimanyi emingi. Uganda ndowooza manyi emizikiti ng'esatu. Ebiri giri Kabaale, omulala gwe guno omunene guno ogwa Gaddafi. Odi Kampala. Sina muzikiti mulala gw'omanyi. Mpulira Nakasero, mpulira biwulira buwulizi. Mpozi n'omuzikiti oguli wano ku gundi mu King Fahad. Waliwo omuzikiti oguli awo mu kizimbe kya King Fahad awo ogundi zitabushiri bikyawo bikolera awo. Bwe ngenda e Kampala nasaalirawo okaawo omuzikiti guli munda mu gundi. Teri muzikiti mulala gwe mmanyi. So ebyo byenkugamba byewa gyeyo gye nasiramukira ewaffe Rwanda.
Kati ngamba omusomezi ngamba seekono ndabamu omuvubuka akyali omuvubuka gwensobola okubeera nga nemusaba okumwekwatako ngambadde nsaba mu butuufu onfuule oba nze naakwatanga engatto zo oba yani ntambuleko naawe nanzikiriza natambula naye kuba yali amaze okusomesa salatul asri nga tumaze okusala asri n'asomesa kati nentandika nemusaba awo nenfuluma naye twetoloola wetwetoloola okuva ku muzikiti awo wetwetoloola okuddayo tujje tusaale magharibi nali maze omutamwa yali amaze okuntama nga gwamwetamwa nze kennyini nga nze omuyizi watu abadde amwegombye okutambula naye nga wetamiddwa nga neetamiddwa seeka ebintu bye namulabako byali ng'akola nze bye sisobola kukola bye yasomeseza mu muzikiti nga tebikolebwa ng'omuntu ali kati ate nga ndaba yandeetera kubanga eddiini nga bw'ogambye nti eddiini nali nzitambudde nagenda okulaba nga mu butuufu sitaani yandeetera ekirowoozo ne ŋŋamba abantu bano abasomye eddiini bano abantu abasoma eddiini bagenda ne batuuka ne balaba nga eddiini kintu kiri awo Katonda taliiyo just walina engeri gye baagala okukwata obwongo bw'abantu yandeetera ekirowoozo ekyo kubanga nagenda okulaba ng'ebintu byayogera bizito ate bikwatagana n'amagezi naye ate ye tabifuddeeko bw'afulumye ebweru alinga yeerabidde nti omuliro gyeguli akola birala ayogera birala ate ebigenda omuyingiza omuliro akola birala ebigenda omuyingiza omuliro nze byesisobola kukola nze eyabusiramuse ejjo ate yabikola byesisobola kwogera kuba natuuka nekisage waliwo kyeyayogera nendaga nti sitegeera naŋŋamba kati awo kiki ennyo kyenjogedde ekiri awo nze okubanga nkyogedde mu maaso go ne mu maaso g'ono nsinga Adamu yakyogera mu maaso ga Katonda we olaba bwakubuza akwata ekiri awo kyosobola okulaba nti bujulizi kumbe nga si bujulizi ku ebyo byayogera kati nateetera okulowooza bwentyo ne mwawukanako bwe twamala okusala magharibi okuva ku olwo nemmuta nemmanya nti kati kansigaze byayogera nja kukwatangamu naye kati nensigaza neŋŋamba nenkwata ekintu kimu nemmanya nti gwe nakkiriza ye Katonda Katonda ono mukakasa nti gyali ate mutuufu simanyi oba wano wendi kati we watuufu naye kyenkakasa waliwo awatuufu kati awatuufu awo yamanyiiwo bwe wabanga ddala wano matuufu Katonda nkukakasa nti gy'oli era ebintu byonna byogera bituufu gyebiri naye wenkunoonyeza ndabika nkyabuliddwawo kati nensigaza nze gambanga Katonda wange nga buli lwensaba nsaala swala nsigwa swala naye nga buli lwemala okusaala ngamba ye Allah nkusaba ompa okugutegeera bwebanga ddala eno yeddiini entuufu nga ddala mu butuufu kuno kati kwendi bwe mazima neetoolodde nnyo nga nkunoonya Katonda wange neetoolodde nga nkunoonya naye bwe kibanga ddala wano wontadde nga watuufu nkusaba ompa okukutegeera n'okumanya ekyokola manye oba wano watuufu oba si watuufu kubanga abantu abakututuusaako bali kirala kati tukole tutya tuli mu dairema teka simanyi gyendaga actually nga nakuvaawo nnyo ewantu awo kiri
ne madini amalala ganene ag'ebbali bw'olaba ekintu ekyo wafunamu kyakuyiga ki olw'ensonga nti nga bw'okyogedde okyogedde bulungi nti ebiseera ebisinga abantu bana batukulembera mu kusaba tulowooza nti bo batuukirivu oba bali connected ne Katonda mu ngeri emu oba endala. Ekintu kino eno kitu affectinze nnyo ffenna abasinza however mu masinzizo ag'enjawulo olw'ensonga nti nange we nali nga nkyali muto twalina omusomesa yatusomesa nga katikisimu natusomesa kyona natusomesa kiri naye nga ate omusomesa oyo bwe yaddanga eno ebbali kale ngeno batugamba ekintu eky'obwenzi kibi tokolanga bwoti nga atusomesa n'amateeka 10 ge baawa Moses Mount Sinai nga gatusomesa naye nga ate twalabanga omusomesa ng'ono feke nyini bw'abanga ate eno wabweru nga ali eno wabweru bintu byakolanga twamulabanga nga abeera baklant baffe abalungi balamusizaako nnyo amanya gange nze Nyondo witi omugaane mu bitiibwa eby'ekitalo mbaleetedde ekizigo kya Nyondo Glim ekizigo kyaffe bana ekizigo kino kirungi nnyo otandikira kulabira ddala kunze kennyini banange nnyirira bitya kizigo kirungi nnyo ndowooza nange muba mundaba kijjamu black spot kijjamu pimples twakuleetedde size yonna ey'essente zo kizigo kirungi ddala bannayinange musobola okulaba kasikini kange kali kwalaali temuli filter eno kamera ate n'ekirala siriko ka makeup bana emikwano tubeebaza olw'otusupportinga mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwera mugende maaso n'okusupportinga naffe tusobola otwala program zaffe endala mu maaso mpozi n'ekirala tulinawo wano buwig bubuno nga kano kenyambadde kawigi kalungi nnyo kumwe abatagala kusiba nviiri oba batagala kumala budde mu saloon osooka teekako nga nze kuba nange sirinaako nviiri ku mutwe nkataddeko naye era ndabika bulungi mpozi n'ekirala ekyenviiri nsiba enviiri yonna gy'obeera oli oba oli mu kiyumba oba oli luddawa nze yonna nzija oba nnumba wano wendi ku bbeeyi ey'okuteesa etali ya mpaka mpozi n'ekirala yes tulinawo ebintu ebirala wano tulinawo ebintu by'abakyala eby'omu kisenge n'ebyabaami tulinawo mani power w'abaami n'ebyabakyala biyitirivu ddala besobola kumenya bannange naye nga byebyo ebiri mu store yaffe Nyondo Glim tukukuumira ku mulembe.